wenkomye mawulire namangi sagala kulwawaawo ndowooza katutandike bwe tuti tuke tugende mu maaso. Alright, tutandike bwe tuti tuke tugende mu maaso kubanga tulina obudde butono nnyo nga bamulindirira ku amateeka agasaayingiddwako Yoseti Bahabiro Tabasiro Ntano wakale yenseera tamazazide esanga bisibe agayisiddwa ngenda gabasomera mu katono then njagala musooke muwulire ebintu bino abantu batandise okukola musooke mutegere nti ekigenda mu Uganda kikyamu ate mulina okweronako. First and foremost njagala bategeeza nti amateeka agasaayingiddwa agamu gali amended amategali amended gakoleddwa bukolwa naye waliwo NBS Natasha Broadcasting Service telefina yawandiise atikeno Rina bagamba nti abasazi bati balina license eri abantu kati abasazi balina license eri abantu mugenda kigwako eyo post bwete bwesoma olumu videos olumu nga temula bintu ne kandi basomere bulungi nnyo post esoma bwete esoma bwete Urologist Dr. Frank Asimwe yagambye bwati when one person dies you can technically harvest 11 organs yagambye nti urologist yagambye bamwita Dr. Frank Asimwe yagambye nti omuntu ombwafa osobola okumujjamu ebitundu bye ebyomubiri 11 ebisobola okuba nti bikozesebwa okuba nti bya mugaso nnyo ku bulamu obulala okuba nga bifunamu ensimbi bitundu byamenye mwemuli bino wansi mwemuli ebintu bino wammanga yagambye omutima amawugwe ekibumba ensigo bbiri akalulwe obusomi omumagumba olususu lwennyini mpozi n'ebirala era n'agamba nti technically omuntu omu bwajjibwamu ebintu bino bisobola okuyamba abantu 11 abalala basobola okubeerawo kandi nabagambye abasezi bafunye license ey'okubalya mujja bagenda kubutulya batumalewo mpita mu buyisi bulungi nnyo tulyoke tugende kuba tetunnaba ekirala nabagamba nti wano Museveni ne government ye be bantu abakyasinze okukola obufere bw'okukyusa information bagifuula gwa kye baagala naye before nga sinagende eyo njala basomera ka article kano kali ka mugenzi Dr. Martin Luther King yagamba bwati muwulize bulungi nnyo this is the media nti guno gwe mutimbagano an irresponsible media nti empuliziganya ezitayina buvunaanyizibwa it will make the criminal look he is the victim nti empuliziganya naddala kati mu Uganda eyinza okutunuza omuzi w'omusango nti kati ate ye muntu aziddwako omusango and the media makes the victim looks to be the criminal nga kubazizzaako omusango ate yatulanga azizza omusango. If you aren't careful, the media will have you hurting the people who are being oppressed and loving people who are doing the oppressing. Akugamba maaso nti media bwetuuka ekiseera ereetera abantu okuba nti bagitunuulira era netandika okubalumya emitima nekibaleetera okuba nti batandika okwennyamira eri abo abantu ababaagala oba babadde babaagala n'abo okuba nti batunuulira abantu ababadde babayamba okuba nti bagibwa mu kintu kiri ekyokubanyigiriza okubatunuulira ng'abantu abatalina mugaso kyekiriwo olwaleero. Bw'olaba nga Nyeko Muhammad Kagege ayisizza amateeka ago kikulaga nti bo tebaagala boogerako. Wano nga ntandika video etandise entuufu. Amateeka kugayisiddwa gegano wano wammanga. Gegwa na amateeka agayisiddwa gabadde amateeka anagayisiddwa. Njala gabamenyera mu bufunze tuliduke. Etteeka erisooka lya Physical Planners and Registration Act 2022. Bwe bagamba Physical and Planner Act Registration Act 2022 kiba kitegeeza nti mu tteeka lino mugenda kubeera mulimu obuwaayiro obuba nti buli muntu yenna atalina pulaani ntuufu kuwazimbira kizimbe ky'oba nnyumba yo kijja kuwa district oba local government obuyinza okumenya ekizimbe ekyo nga tabanago beebuuzizzaako. Eyo lisooka n'ebiro ebiririmu bingi nnyo okuba obuyinza bungi nnyo ate bali mu kintu kino. Etteeka eryokubiri Kampala Capital City Amendment Bill Act 2022. Mwawulyako Kampala City Council ng'eteesa ebikolwa ebyokujja obuyinza mu bantu obuyinza abuzze mu Executive Director ne Minister wa Kampala.
na mukino mwe mwali n'akawaayo akaddira mukono Kampala ne Wakiso okugiteeka ku kankuki mwe mulimu n'akawaayo akaddira mukono Wakiso n'Empigi okugiteeka ku Kampala kati etteeka eryo yose lyali sayinize kitegeeza abantu b'Empigi Wakiso mukono automatically muli mu Kampala emisolo egibadde gisasulibwa mu Kampala gigenda osasulibwa Empigi gigenda osasulibwa mukono gigenda osasulibwa Wakiso na buli kimu kyonna kati muteekere era mugenda okusinziira waliwo akawayira nti bakansalazi bagenda kukolera ku mudumu gwa gavumenti ogwa pisto okuba nti baenforcinga amateeka aganyigiriza bannayuganda okusasula omusolo gwa gavumenti nga bayita mu nkiko zaabwe yonna gye bana batudde kuba kati mufuuse Kampala lumu ekyo nkimaze tugenze mu tteeka namba 4 mining and the Minerals Act 2022 muno mwe muli okutandika okuba nti ne basanga ebyobugagamo ebyensibo mu ttaka lyo gavumenti esobola okulitwala nga tena kuyeebuzizaako ne kusasula sere ze beeyagala kitegeeza ne minerals nazo baziddiza yensonga lwaki teekalamu gye bakolayo kye bakola emubende bakola kye bakola nga tebamaze kuweebuza ku mateeka tugenze ku tteeka lya Muhammad Nsereko erya computer misuse amendment lyakyusizaamu n'aleeterye Act 22 ebyabadde mbyeramu abiwulidde bulungi nnyo naye wano wali okukolya n'okukomba essowaani mumpulirize bulungi omukulu ono yasanzewo etteeka n'aleeta amateeka agage naye kamba nyongere mu katono nnyo kuba tulina obudde butono information tunaba nyingi nnyo mu tteeka erisooka akugamba nti okushiyalinga ekifaananyi ky'omwana omuto ne vidiyo y'omwana omuto nga tofunye lukusa kuva ku bazadde b'ekimenya amateeka which is okay ekyo nange nyinza okuba nkiwagira n'agamba nti okusaasanya information nga tofunye lukusa kuva mu nnyiniyo nakyo kimenya amateeka n'agamba nti omuntu yenna anaakwatibwa mu kusaasanya information n'okwogera ebigambo byatalinaako bujulizi oyo wakusibwa myaka 10 oba okusasula milioni 10 oba okugobwa mu office obutagirinnya mu kumala myaka 10 nga kino kitagitingira Robert Kyagulanyi Sentamu nti singa Bobi Wine oba mukulembeza Robert Kyagulanyi Sentamu avayo nakola statement against Museveni oba omuntu yenna basobola omuggulako omusango nti yayogedde ebigambo bino era kati etteeka limukwata tasobola kwesimbawo myaka 10 talina wasobola kulinnya eyo article oba akawaayirako yakakoze nga targeting Robert Kyagulanyi Sentamu yekka ng'omuntu individually kubanga amuyinako ego ono Nsereko yalina ekigendero kyagala okwesimba kuba president galooza ategeera nnyo kati akawaayira kaga nti omuntu bwabanga alina office gy'alimu oba alina office gy'agala okubeeramu etteeka bwe limukwata teyeesimbawo okumala emyaka 10 oba okuva mu office nga tagirinnye emyaka 10 wano we yatagetingira Robert Kyagulanyi Sentamu kati kana akawaayira kakwata kufa boogera nti tosobola kwogera nga tolina bujulizi bulaga ku kintu kyoyogedde okusaasanya information njagala muwulirize mubadde muli wa propagandalist ba NRM nga boogera mbu tuvuma Museveni tuvuma Muhoozi tuvuma Janet tuvuma Mayiga simanyi tuvuma Kabaka kubanga bali tebaagala twogere ku nsonga za Kabaka na kiki ekiruma Ssaabasajja Kabaka ne basasula abantu bangi ku media nga bagenda bavuka bali ku TikTok bali boogera bigebe takwatagana kati jukira wichero yenyini basasudde abavubuka bajje ku street bekalakasi bataddemu abanyagano wammanga nti tuvuma Museveni tuvuma Ssaabasajja Kabaka tuvuma ne Katikkiro Charles Peter Mayiga njagala mpuzanyire voice note ono bwe yagenze ku CBS nga bakamuyita kye yayogedde mumpulirize bulungi nnyo omanyize byange mbeera na information omuyoka mukasi nti ono yakoze etteeka nga li protecting Museveni Muhoozi Mayiga mumpulirize bulungi nnyo mulire bulungi nnyo nti luli obadde osobola okikola ne weebaka bwebasi Katikkiro yatudde gone gundi ne bawa gundi obutwa no you don't just say it and walk and go home say it with proof banga onaasimbye erinnya lye ayina abamugoberera gwe bw'oyita omuntu nti malaayo oba akoze kino jangu n'obujulizi ate totya kukyogerako kubanga babadde bakikola nga n'ababawagira webali etekalize okubikola kakati ffe tugamba mu mwoyo mulungi oyina oddembe lyonna medi okwogera gwe kyoba osiimye kyeyogereko bw'oba oyagadde wenga ggwe oba kyogereko ng'okimanyi bulungi bwe banaakuyimiriza mu kaguli osobola okyeyimirira so
mukutunula kwonna society yaffe bwenaabe transforminga mu technology tulina oprotectinga kye bayita cyberspace eyo abantu bagyeyagaliremu. Ambulize eddakiika zino ziri 38. Njagala kubaddizaayo statement gyasosokola nga ali ku CBS kankaziyo katomu kawulizo dokengere ku kiddako nti luli obadde osobola okikola ne weebaka bwebasi. Katikkiro yatudde Guno gundi ne bawa gundi obutwa. No, you don't just say it and walk and go home. Say it with proof. Bango naazimbye erinnya lye ayina abamugoberera. Gwe bw'oyita omuntu nti malaayo oba akoze kino jangu n'obujulizi ate tutya kukyogerako kubanga babadde bakikola nga n'aba bawagira weebali etekalize okubikola. Kakati ffe tugamba mu mwoyo mulungi oyina oddembe lyonna medi okwogera gwe ky'oba osiimye kyeyogere. Oyo sigenda mulwako kati omanyi omukulu ono yeerabira nnyo kati Nsereko Muhammad eyita MP wa Kampala Central gwe mukubbo obujulizi teri yakwatira nsawo era ng'emisango gyonna gye badde gikuvunana mu Uganda tebakuvunana wadde okusibira ku polisi wadde ennaku ebbiri kubanga oli state agent. Omukyala Serena Nabanda omugenzi bwe yayimirira n'ayimirira mu maaso ga Parliament n'agamba mu 70 amafuta agali ebunyo amafuta gonna gasange mu Uganda bannayuganda balinako omugabo 10 balinako omugabo buli omu omugabo 10 ku 10 kyenkanyi sigago. Serena Nabanda bamuwa obutwa n'afa ne mukyusa statement dokita eyali akutte sample z'omubiri gw'omukyalo Serena Nabanda ng'azitwale South Africa bapuluvinga ekyo ekyamuse. Nsereko gwe kennyini mu kubuuza obujulizi oyagala kuwa obujulizi ne mu kubuuza obujulizi oli kabaka. Zizino video nga bakuvunaana wabba obujulizi. Video yange eri wajje. Yino kasoke bijibagira mu kubuuza obujulizi era mu kwatira nsawo. Twakutte Honorable Muhammad Nsereko mu makaali Plot 8 Kampala Secondary School okuliraana Kampala Secondary School. Ne tukwata ne Honorable Dr. Prince bali omunsi mu Kabalole District ng'era tubeetaaga okusobola okutuyambako mu kunoonyereza okugenda maaso ku nsonga z'okufa kw'omubaka Honorable Serena Nebanda. Ba members aba bakwate n'abalala abatannaba kuba nti bafunibwa beetaagibwa ku poliisi ng'era muno mu bano mulimu Honorable Samuel Omoki, Honorable Medad Bitekerezo, Honorable Theodore Sechikubo, Honorable Dombo Emmanuel beetaagibwa ku kitebe kya CID okuyamba poliisi okunnyonnyola ku sample ezabbibwa okuva mu mochari Mulago oluvannyuma lw'okufa kwa Honorable Serena Nebanda. Ate abalala ne beetaagibwa olw'ebigambo eby'enjawulo ebibadde byogerebwa ku mikutu gy'amarediyo wamu ne mu meetings ez'enjawulo. Nga bwe twategeeza eggwanga nti twali tutandise okunoonyereza ku nsonga z'okufa kw'omubaka Honorable Serena Nebanda, twafuna amawulire nti muganzi we Adam Sulaiman Kalungi yali omu ku group. Kati Nsereko bobo yagala bujulizi nga weetaba mu kikolwa ky'okubba obujulizi obwalina okuprovinga family ya Serena Nabanda kyekyamuta n'obba bujulizi kiba oyagala abantu bakuwe. Nsereko waleese etteeka lino ng'ogamba nti omuntu okusharinga ekintu alina kumala kufuna lukusa okuva ku nnannyini kintu. Kati Nsereko manyi musoma ne muyita Makerere mugenda mu kiwunye ne munywa obuugi ne mulya n'ebigere by'ente ne musuula busirwaze. Bw'okolanga etteeka olekanga waakawaayira akanaakuyamba. Ekintu kye tuyita okusharinga mu nsi yonna apps ezikolebwa zibeerako share button. Kebere WhatsApp, kebere Facebook, kebere tukubireko share button. Mu kino lwaki bakola share button okwongera information egende. Kati tuyina kye tuyita ekintu ky'obuntu nti bw'osirika tewejjusa. Omuganda bwagamba nti bw'osirika tewejjusa kubanga abaakimanyi nti bw'osirika teri kigenda kuvaamu. Nsereko njagala to assure you nti the moment omuntu akola video n'agirikodinga n'agiteeka ku social media oba n'agisindikira omuntu omulala era egenda kutambula.
tolina mandate egamba omuntu alina kusobola kusaba lukusa. The moment kasito oyogera ekigambo nekifuba mu kamwako nekikuvaamu nekigenda oba okitadde public, so tolina ogenda gambira muntu kyana kuna kusaba lukusa okutambuza information. No, that's why each and every app has a share button. Mpozi nga wandikoza akawalo kagamba nti omuntu nga oyina kusirika busirisi koleteko ganti omuntu ayina kusirika busirisi butayogera tusirike. Ne the moment omuntu ali recording a voice note ku WhatsApp na agita oba tokyayina right ku voice note eyo. Kasito kola video ngene gwenjikola netambula mbasi kyayina right ku video eno kubanga kuliko share bagenda gisharinga. Kati gongandi bwe muntu ana sharing ekintu ajja kubaziza gwa nagomola. That means wakoza amateeka nga tugamanyi kubanga buli app eriko share. Osigaza rights zo singo bo sirikidde bigambo bino no sirika tali ajja bisharinga. But the moment kasito kola voice note no kola video no gita obo gitadde saasane dayo revising etteeka lyo bulungi nnyo. Ekirala ekyokusoma omuntu emyaka 10 okusasula obukadde 10 mu komera. Nga n'omuntu eyasso omuntu bwaweze emyaka 10 mu komera bamuwa parole. Kati gogamba oti omuntu okujja okwogera ku media bamusiba emyaka 10 okusoma obukadde 10. Brain is a monk. N'omuntu asso omuntu bwaweze emyaka 10 mu nseza akulaakulana nga yeesiza bamuwa parole n'avaayo n'abeera mu open prison. Kati gogamba oti omuntu ayogedde ekigambo nti ate asibwa emyaka 10 obukadde 10 mukulu. Mwetereze oyagadde nnyo abantu baleme kwogera ku information nenjala kutegeeza nsereko. 1 tudiringa ne government ya Museveni y'abayaayi nga nawe oli muyaayi baze bakola propaganda since lwe bayingira mu Uganda nga bakola propaganda black amairo divide and rule. Ebintu bingi bye muyisiza nga bibakinga mu kati kisoka kale kezi kayula nga akyali inspector general police ne parliament muwali mwakola etteeka lya public order management bill ne baliyisa. Etteeka lino lyali targetinga banna Uganda bannabyabufuzi n'abantu ambase kinoomu. Ng'etteeka lino litwaliramu n'okukuŋŋaana mu makyaki mu mizikiti okola embaga okwanjula oba birthday party. Ng'etteeka terikiriza dde omuntu asukka mu babiri okuyimira okwogera ensonga zino. Naye etteeka lino nga likola ku bantu bwe mwali mwagala okutagetinga nti abeekalakaasa buludde oluvuganya naye nga mmwe abantu bwe bajja okwekalakaasa teri abakwatako ngera bwe kibadde. Kati mukoze etteeka lino nga mumanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu avayo nga mukambwe yayogera ensonga bw'alina ozzogera. Kati mwagende mwakoze etteeka nga limutayi mukola amateeka nga somehow somewhere lina bye litagetinga ne bwe linatuuka ku mmwe libeera open. Kati bakola etteeka lya public management order bill ng'etagetinga abantu butaddamu kuteesa waddo naye nga jjukira embaga mu Uganda zigenda mu maaso nga teri abawadde lukusa. Birthday zigenda mu maaso nga teri abawadde lukusa. Naye nga bakituuka okwekalakasa ku nsonga z'eggwanga you don't allow anyone to assemble or to talk anything. Muleta tiya gasi ne musiba omuntu ne mukuba naye mutuukamu okuzamu okuza okwekalakasa abagavumenti bambega bagavumenti ng'etteeka terikola liba teririiwo. Ndowooza kitegedde. Kati mukozesa etteeka lino nga mutagetinga Bobi Wine naffe aboogera ku media muwoza mbu tukuwaka fake. This is not fake news because we know the media was compromised in Uganda. Tebasobola kwogera ebintu byetwogera kubanga tubadde tuzze tubasoma. Nze nabagamba whoever can't read Museveni's minds n'okusoma history wa Museveni you can't defeat Museveni. You defeat Museveni using his own media system. Omukola counter bwakola propaganda mukoleko propaganda bwakola blackmail mukoleko blackmail. Ekisinga okutiisa Museveni kibayita parapase. Eddagala lya Museveni baliyita propaganda. Kati bwakusindikira propaganda mwe propaganda ojja kuba musobodde. Reason being nze banoonya kubanga mba reasoning out mwe bakola byonna n'ebijo nebita ku mezi kye batasobola kukola ku media za Uganda. Yateeka wa state agent okutandika okukola kye tuyita blackmail and propaganda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. We counter-attacked him ne tumuwininga. N'ateeka wa ofuna opondo ne tumuwininga. N'ateeka wa bamirundi ne tubawininga. N'atandika okuteeka bano bana Frank Gasuma ne tubawininga mu this situation guno muzanyo tuli babi nnyo. Kati kye mutayagala muwulire boba guwabba bujulizi. Kati bujulizi kiwe oyagala abantu baleete ku bintu emukola nga naawe okimanyi kennyini nsereko nti ebintu byokola tebigendera ku mateeka. Osiiba okuba abantu ofera abantu okola buli muzannyo gwonna ogw'ekisiru naye nga teri akukwatako kuba tebakusibangako. Okitegeera nga n'abakubanja tebasobola kukwata kubanga oli state protected. Kati okola amateeka kubanga yatagete nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne tugamba wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza
enswaso etayanula yekola engalabi oba yeredi ngalabi wakoze amateeka gano ne buli muntu yena badde akolako profile ku ntambulayo kawe buli embassy yafunye eddabbiro gye wakoze Museveni gye yasayinize oyagala kulumya Kyagulanyi aleme kwesimbawo mu system ya Muhoozi project nenze ngaba oyambi byabiro Kyagulanyi sintamu okumanya abantu kibadiringa nabo amateeka ge gamu gokoze gigagenda okukola mu system empye genda okudonga government ya mwevudde within just a mere future year gigagenda okukola public management order weri biru weri teri kusinika kinyo mbujja kusitu kwekalakasa lino le wakoze obutasinika binyo nga mwogera mujja kulibeeramu nga ne tukusanga okoze post yonna tubajja kusiba nga nina bugisimu fungize kati nkutegezza uyo omukyala omukulu w'essaza afudde baposa afudde kubanga mission twagimanya ko tibajja batta bula bamaliwo nga tugana kwogera ensonga zino kuba tuliza TV tubikire awo nvuddewo ku tteeka eryo ngeze ku kirala diversion zemukola tuzikooye nze newuunya bannayuganda era wano bala mbaruga hare njala kutegeeza ebintu byonna bikole naye ensi ekulaba wagenza okulaba nga media ekutta akati ngera tumuku exposinga ba culprits bamwe bali ku social media ku TikTok ne musawo mulete diversion ya gravity omutujja jakabe bala mwasasude gravity omutujju sente ajja kola stand yokaba ngisiri wacho waseseze ngo sente wazimwede ku radio yo ajja akabe mwena abadde bamanyi gravity omutujju yagamba yemo omutiri mutujju akaba how kama mutujju akabye ani abadde mu interviewinga yabadde case mukozi wachi mukozi wa state ekye kikola kimukola okutandika okusiruwaza abantu sho mwatandika ku Barbara Kyagulanyi Ssentamu ne Kamiri ne Bebe Cool ne kigano kwatayo deni mwagenza okulanga media ekyanka muga muleto omusajja yeekabye akabe mutekewo stand mufune amawuli gabakwate almost for 2 days mwakikoze successful nenga kino mwakikoledde ku radio yo nosasula gravity omutujju ajeekabye mbwa akaba ki yasinga omunaku mbayimbi basoka mu Uganda abayimbi bangi badde n'ebizibu katongamba omuntu omuntu yakoze successful show avudde yakaba mu family yabo yayine motoka kuba bino binda bimanyi bulungi nnyo njala baga temuddamu kudumira ku media the moment olaba mwe namona ule wa NBS tobuuza state kyegenda kukola bolaba ke kintu kyonna nga kiri state stage totawana kintu kyakyo ogenda kukola gwe muyimbi yakasoso okubeera nenda ku Uganda mbusimanyi wakoza bana Uganda bere careful nnyo awono sigenda kulwawo kati njala genda ku information endala entuufu eyandese njala motagingira abakulembeze ba National Unity Platform bonna wepo ne bakomedi mwenna bali mu struggle ero message njagala egende eri mwenna wichero yenyini je tugenda okubeba bega bannaffe bonna abadde mu kabula mu mbuzi ekoga badde balina okutebwa wicheno naye order from above yakyuse bagati bagenda kutebwa oluvannyuma lwa information yeno okulinkinga jengendo ba mugenda kutya ekitufu kiri nti state emanyi nti abantu bano tebalina misango era tebalina musango bagenda bavunaana naye banoonya engeri gye bagenda bakwasaganyamu okubalinkinga ku bantu abalala era information eyo ginafunye tegeeza nti wiiki eno abaana bonna bali bagenda bata naye bagenza okulaba nti tekigenda kusoboka order n'ekyuka immediately nga abaana bakatuuka mu kaguli ka court order n'ekyuka from above kiki ekyavuddeko kino kyavuddeko okulaba nti banaata abantu bano Museveni ajja kuba takyalina kanyiba kwakatako bantu kumbe iso ne eso balina abantu baabwe abategeke abali mu East ne Central Africa mbono mu Southern Africa bagenda balonda ba state agency abawere 10 ngeresa na mujja kulya nti omusango case ekyuse abaana bali mu makomera tebakyasobola kuvaayo babataddeko emisango emirala ng'abalinkinga ku kabinja k'abantu state byategese okuva mu East ne Central Africa mbono Southern Africa abantu abawere 10 nga bano bagenda kuvaayo balumirize abaana bali mu makomera tebadde badiringa nabo mugezaako okujjako government ya UST babalo tabasala mutano wakale kizinga bayita mu bikolwa ebyo kukozesa mundu nobyo biwekera okuba nti bajja okujjako government kino bwe kyagudde matu ne bagamba no tusoke tukirindemu bana basoke badde tusoke tukolese ekintu kino kali njala tegeeza maze buli kimu kiyiwamu omonyo njala tegeeza omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba National Unity Platform mwenna nti waliwo information erinkinze ngerumiriza abakettera bweruwa gwanga ba ISO n'abakettera munda ba ISO
nga bayina abantu 10 bwe bagenda okujja mu East ne Central ne Southern Africa bana Uganda nenga abantu bagenda batenga amazo coaching bulungi kiche kyokkola no ku implicating no kuframing abannaffe bonna bali makomera nti badde bakolanga nabo mu kugezaako okwagala okuyekera government ya Yoseti babula tabasana mutano wa karekezi bagijje ko nga bakosera yanyirye mundu kino bwe kyatuuse order from above nega abana baddeyo tebavaayo mpaka abantu bamaze okuvaayo so bwe muwulira ke kintu kyonna nga abantu bagende babalese kuvibolo ogwanga mu season za Africa batusize Kampala nga balumirizibwa okuba nti bibali mu kobani n'abantu abali makomera okumati bade bagala ku government ya Museveni nga bakozesa eryanyi temu kibuusa maaso kigenda kubeera bakibate kibaddeewo bana abana bagenda but by all means nengere information ya fuming crucial nyo okusinzira ku link ezabadde okuza abana bano kubanga tekuli n'omugo balina mu komusango nti yakola omusango bwe ndozo mu kitegedde awo nvuddewo sagala kulwawo. Alright. Ngapo nzize njogera ebintu byange mawulira ke kigambo mwasoma history kyebayita scramble of the Africa kati waliwo the scramble of Uganda ekyo nzize kibasomesa ebbanga lyonna nga Yoseti bahabulwa ayina enteekateeka y'okwabuluza mu Buganda mu ngeri yonna esoboka mujjukire mu byafa bya Buganda yensi eyatandika Uganda era mu bitundu ebisinga yasangayo obufuzi obutonotono ne basala bakola endagaano ez'okubeera ewamu era kyovula mu bufuzi buno obumu gamba ng'obwekkoki gamba ng'obwaba obuli ekala obuli yabebululi gamba ngana buno obuli ekayunga nayo twasanga obufuzi obwensikirana obutonotono nga tebulina maanyi Buganda baga nti mujje tukwasaganyiza omuntu tutambuze ensonga zino bwetwogerera nabagamba ebintu bino binazzebaga naye muloza nsa kati bwetwogerera lyessaza lya kooki lyetongodde n'ebiga ebyogera mu biwulira bulungi osijjabirwako njala kutegeeza Obuganda muwulire bulungi nnyo kino mutakyuli muyinza okkibuuza nti kyabulalu information entuuseko ng'entegeeza nti n'essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'omu bitundu by'Essese Museveni alina enteekateeka okukolagana n'abamu ku bantu abasuubira nti balimu ennono entonotono nabo baveeyo batandike okumera ebiwaawa balowooze nti nabo bagenda kufuna obwetwaze okwetongoola okuva ku Buganda nkiddamu Yoseri mu programu ye ey'okwawula n'okutemaatema Buganda bwe muwulirangayo akabinja k'abantu abasibuka Essese nga nabo bameze ebiwaawa baagala kwekutula ku Buganda information gyenfunye nti nakyo kyandibanga kiri mu jjiya era mukiwulira temwewuunya nnyo nga abantu abayitibwa simanyi ab'ennono nabo baagala kwekutula ku Buganda nti kubanga nayo Essese yali nsi eyeetongodde naye ndina endagaano za Buganda bazivuddemu so bwe muwulira ekintu ekifaanaganye bwe temwerumya mutwe bino ebintu bigenda maaso kubanga yabitegeka bulungi nnyo naye neebuuza ebintu bino abikola akimanyi nti alina emyaka ebirala 5 mu maaso oba alina emyaka ebirala mingi nnyo mu maaso kubanga buli kyapulaani nga kijja kudde gye kirina okuva we nabagambira nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza nfunye information endaga nti Essese nayo eyinza ofubutukayo akabinja k'abantu ne bamera ebiwaawa ne bagamba nabo baagala kwekutula ku Buganda era munaamuli awo ng'abeekayunga nabo basitudde okuli Ssaabanyana nga nayagamba nange njagala byange mujja kuba mulio nga ne Ssaabalonde asitudde ntine ayagala bibye mujja kukitegeera bulungi nnyo kyetubagamba kituufu nnyo ate buli omu ajja kitegeera naye what a coincidence nga wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengeja ennaku zino alambula nnyo essaza lya Ssaabasajja Kabaka mu bizinga by'Essese kiki ekimutwalayo linda nja kigamba olulala omanyi mwebuzaabuza nnyo tubagamba bitu mutegeera mulwawo kutegeera abategeera bategeera abiwakali nebiwakali nebanebe kati mbategeezezza mulinde buwululu eyinza okuva ne gannange ngenda abanyala eri ekayiro baga nti anaffe twekutuddeko naye lino ery'Essese gulire kkulu nnyo ekyo nakyo mukitegeera naye muvudde nga bagamba mujja kutegeera nti abantu bajja kuba nti buli kimu batandise okikola nga Museveni byakipulaani nga ndoza mukopinga bulungi nnyo nze naawo saagala balwisaawo njagala genda ku information endala kubanga obudde tulina butono nnyo. Alright, tugenze mu maaso. Mwenna abasajja mu Uganda n'abakyala tukimanyi nti obwavu bukodde ejjembe naye okutwalako ebyongo olaba kyekintu ekisinga okubeera ekizibu ennyo njala bategeeza enkola y'abasajja bano abataagaliza nsi kulaakulana bateeka bintu bingi nnyo ebisobola okuba nti bibateekako envumbo y'obuyonfuna ne batunuzanga omuntu amaliziddwako ababe
nabagamba waliwo app bungi owabanyanke buli ku social media kuno obuwola ensimbi ane butwala magoba mangi wetwogerere sawa zino ofunye okwemulugunya okuva mu bannayuganda naddala mu district Mukolo Kampala Wakiso n'Entebbe nga abasajja abanyarwanda abatuusi balina ensimbi ezitayinaalina batambula luggi ku luggi nga batambula bakonkona nga bawola ensimbi bakujjako national identification cards ne bakujjako n'ekintu kyonna kye babeetaaze okuwa ensimbi sente kati zaafuuse za mpaka naye mu kino bakikola nti twayogerako ku kintu ky'okujjako ennangamuntu buli muntu akola sente akujjako ennangamuntu ennangamuntu zino ziragawa n'ennamba nanyini group eno ngoli Dubai waita big tiktoker nakabijja kamwe nga nina bugisimu fungize muzeeyo national identification z'abaana bonna bali mu 17 bali 15 muzizeeyo mubajjeko national identification details zaabwe zonna nga kino mukikola okuzimba already system ya muhoozi etambula nabano bonna ba money lenders abasaba nini numbers oba national identification card already bakola voting register nga ziri already pre-ticketed nga ziri mu favor of Muhoozi oba Museveni gubana basazeewo kati gwe muna Uganda mpuliriza before nga tonnawaayo nini namba oba national identification yo ku sente soka weebuuze bw'ogenda mu bank okuwola sente bakubuuza security ki gy'olina ne bagamba tusinziira either twagala fridge entebe oba endagaano oba ekyapa soka webuze kuva ddi mu Uganda nga bakuwola sente kagube mutwalo gumu nga batola national identification yo kuva ddi mu Uganda nga ye security soka webuze lwaki soka otweko wansi ngonye ekikopo kyakyaye tukimanyi ne microfinance zonna zajjanga nga bakusaba endagaano y'ekibanja oba ebintu by'omunju nga security oba n'ekyapa n'osingayo njo nekati kuva ddi nga national identification card yekolanga security okuwa sente kati bemitwalo 10 kakabe kakadde soka webuzemu ng'omuntu omukulu why are these people are so interested in national identification cards more especially using NIN numbers and even if you don't return that money they don't care because for them they have the national ID they have the NIN number in return they are going to register all your national identification numbers into the pre-registered voters booklets kati mwe temukimanyi temusobola kukozesa bwongo bwammwe mpaayo nini namba yange ne sokobuze edda bwetwagenda ng'okwewolewa omuntu at least twakolangawo endagaano nti munnange sente zino ngenda kuzaawo amagoba gati naye kikyogenda okunsingira nkusingidde TV simu kusingidde radio kusingidde fridge oba nsinze ekibanja oba nsinze nga batwala n'endagaano n'ekyapa kuva ddi ng'essente mu Uganda za layisi ng'owaayo national identification ask yourself why. What happened to Ugandans? Why don't you think twice before you act? Think twice before you act. Chafuka chaddi kyajenjero sente ziwange okukosa bakuwa national identification card yo. Soko kibuzi lwaki. Kale, simple logic. Owagala okuproving ekintu kino kyenjogera. Genda mu Diamond Trust Bank. Genda mu DFC. Genda mu Absa oba genda mu Centenary twala endaga muntu bagenda njala kumpula mitwalo 10 endaga just endaga muntu genda kati simpula omanyi mwebuzanya amagezi kwata endaga muntu yo ogende mu bank ogende ku Centenary bakuwe sente wachi bakulumbe waka ne bakujja ku national identification bakuwa sente anti mwagala sente kwata endaga muntu genda mu DFC genda mu Absa ya Barclays genda mu Bank of Africa genda mu Diamond Trust nendaga muntu osabe wano bagikuleba ya mitwalo 3 genda nendaga muntu soka lwaki bano bajja ku door to door nga ya kintu kyagala kiki national identification yo akuwa sente no batokoze endaga
kati buli mwana yenda ali mu Dubai ali Saudi Arabia nga wayo national identification yo kuba big talkers abakoze groups zino jembalaze wano temujja kutegeera state bwekola okujja nga mazo gwa mukatego nga abakutte babasse mwenna nga muloza ati muri mbandu abantu bachambona wesige mutima gwo ate kola choyino kola ki choyino kola muve bino betuba bone temujja biula balawo na kati mulyoka mutandike mulyoka mumanye nti abalule esiri nenze mukuwadde simple mathematics kwatendaga muntu yanti oli mwavu nnyo gera mu sentinel giteke bakuwe sente webuze lwaki bajja ku lugino bakokola bakuwe sente nga bayina ndaga bagala ndaga mu noji wayo kusa kumutwe gwa mmwe soka webuze lwaki muguno omwaka do batandise okuligesta nga abana babo ku masomero nenga bagala nili naba y'omuzadde omwana omuzadde omukazi n'omuzadde omusajja bazaagazaaki zongeza school fees zongeza academic requirements ku bintu by'omwana zo kubanga bana basajja bapulaninga ekintu ekati sawa zimapulaninga kya 226 mmwe muli wano bapulaninga kya 226 already nga bakozesa mmwe mweke nyini kweta webuza lwaki kuno batulemeddeko twagitaga nini namba y'omuzadde ey'omusajja n'ey'omukazi kuba batwalaza mirundi ebiri mu nsi z'Ebulaaya na zino ze tulimu omuntu okulaba ku identification yo nalaba ku bulabi nandi kizibu nnyo kubanga it is partial and part of your life or your security nemo omugale tendaga muntu ngaagiwaayo kubanga temumanyi buvunaanyizibwa kibayita identification card bano bade bali mukola bintu byabwe door to door basindika buli munyalwala ina sente osanga munyalanga ina milioni 10 atambula door to door ga milioni agaba mitwalo 10 kwa 3 kwa 5 ngayagala national identification baze bakikola nete mwebuza lwaki bakikola bana basajja ba planning beyond our thinking capacity kati ba planning kintu kya already batandise okuligestalinga abana bakosanira nabaza mulete mukimanyi muziwayo bwembuza lwaki already mu abana bebage bana bali mu group ze babatekera wano aringa nabago badda mu WhatsApp ne mugano okutegeera a national identification in number, it's a secret number. It's supposed to be known by you yourself. You yourself. Mumateka bosanga omuntu ng'agikosa kiminya teeka but mu Uganda zafuka za jinjero. Nze kuge super mathematics. Kwate nanga muntu yogera mu sentinel bakwewone. Yokanga tulina ko baluwa yero si tulina ko musingo. Ngenze maso. Najja ne bagamba nti labor export companies ezisinga obungi za banyampi bafuna license ne bakunganya abana bobulenzi nabo bowala abagala okufuluma ne babajja ko buli kyetaagisa n'ensimbi bamala okunganya sente ziwerako ne baggalawo na kino ensi ezikulakulanye zaawera dda betting mu Africa sigamba Bulaya mu Africa Uganda betting gwe muzanyo oguzanyibwa okwavuwaza abantu nembyale waliyo bino ebima bya kolokolo ngomuyi era bakirimu ba China ne banna Uganda nenga ba state mafias okwavuwaza abaana ekintu kye bakikola. This is their trick. Mwayo buli kimugante kiri political. Museveni aleka ebintu byonna ebisobola okwavuwaza omuntu ne bifunction mu bane bikola. Kati one yaddira abavubuka n'abaleetera betting alemesezza abaana abali badde basobola okukola emirimu gamba ng'okulima ne baloleza mu betting, which is okay bw'obanga olina sente zo, but the other way okubetinga si kulungi nnyo nga tolina daily income ate si kulungi nga kyobeti nga tokimanyi kubanga bino ebiba musulamu coin basettinga bisetting. This is to remind you all gambling machines worldwide are set according to the demand of the owner of that machine, how much profit he needs a day or a week or a month in Chidam. Ebyuma byonna ebizanyirwako zala mu Uganda ogenze mu Kampala kasino simanyi ogenzewa moluva mu kyuma bwe muti ne mufuluma nyiri byuma ng'ayita ba technician nga babiyingira nga bagamba omwezi guno njagala ekyuma kino kive milioni 10 ba milioni 2 ng'akisetinga bw'amala ofuna milioni za 2
Onako oludda nga badaba kiri setting nga kigawe million yes bili kati babayi nebe mama 20 amala bise gwe ne bosula mu coins oyinza sula milioni zo 15 omulaje na sula mu 5 kyokoli najja nakwata siringi semitwaleji nagula coins za mitwaleji nazisula mu ne kimwa milioni 10 that's their trick kati mbaga abaganda banje zonna gambling machines mu Uganda ba setting and setting okusinzira kunanyiri chuma sente z'abayagala lunaku ewiiki omwezi webuze lwaki wogenda mu chuma ekyo osobola oteka milioni 10 kigaano kwewadde coinage oba wakakiva konogera mu toyo kufuka omwana najjere echupa ya soda from nowhere najjere mitwalo je 10 n'atekamu emikoini za mitwaleji ne kimwa milioni 7 kubanga oli yabadde yakisetinze bwati kimala okulya oluvannyuma bakite nkiddamu zonna gambling machines mu Uganda ziri set by the owners. You can't defeat that machine when the owner doesn't decide that he's giving back to his customers. Mufuna badda bu mashira omutwala mbyalo wansi buli mwana sente zaafuna nazisindika mu kyuma ne kizirya bwalaba afunye milioni zenga 5 nga kitayo nga kiwaye mitwalo nga 12 nga musse kabane musajja yakubye ekyuma nenga olizi yafunye nyinicho yazifunye yazimazedda kati muguke ku maaso abaana mu Uganda tebakyasobola kukola balowoleza mu betting kati waliwo no betting company company Ebyama na Uganda bagita BLQ ebadde ekolanga sports betting company the same time ekolanga microfinance ngewola obange ekunganyiza sente abantu zibaterekera bafuna mu amagoba olwamaze ofuna obumbi bw'ensimbi obutitimbwe neggalawo ne sente z'abantu bonna negenda nazo togenda kulya director gyali kabeerani wawone company etwala abaana export labor naye yamaze okunganya almost obukadde bulinga mu 15 olwamaze okuggalawo okufuna sente zaabwe ne baggalawo ne TV buli kimu ne bakijjamu basajja abato bakonkomereddawo kubanga isisi mu 7 jala bagala bakamula ini enewe okubaga nga babavuwaza n'ebintu bino tubagamba ne muza tusaaga tubaga mu jesere mu banka temuwulira tubaga mu muve ku mobile money mu mufune temuwulira tubaga buli kintu kyonna bakisetinzemu omuntu wabe temuwulira muluza tusaaga luno otegera nti Uganda gyoli mu sijjo ngo ino girwanidde emikolo gyo luno otegera nti ensi nkambwe kubanga yikyayagala kali kino kyakulabula bazadde omuzadde yenna njala kulabula mbasaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu bw'oba olina omwana ng'atera okufuna ekifuba oba bafunye ekifuba mwegendereze nnyo waliwo sirapu eziri ku market sirapu zino za bulabe mu ggwanga oba lya Sierra Leone if I'm not mistaken sirapu zino zassa abaana bayitirivu ate nga ziri katale zitundibwa nkimene Uganda ziza okuba gye ziri omwana bwala mufuba nnyo okulaba omwahabo than muwazo sirapu mbi zigenda kutta abaana ekirala nawuliddeko nti waliwo system gye bagenda okuimplementinga by force eya okufuuyira ensi buli kitundu kyonna ekya Uganda by force waliwo ne post zinabe zitambula mu WhatsApp simanyire amakenda ge banyokeza simanyi okugoba ensiri simanyi kola so waliwo ebintu bingi nnyo bye bakola okulaba nti bakendeeza ennamba y'abantu nga mufuna obuto obw'ekika ekya waggulu kati mubazadde mugezeeko nnyo okuba nga muva ku sirapu ezo muwa abaana bammwe habo gyali asobola okuwonya ekifuba ekyo bw'oba tomuwadde habo at least mugende ku injections naye sirapu mbi okusinzira ku information gyekuŋŋanya si waliwo sirapu eziri katale embi mukyegendereze ekyokufuuyira ensiri by force ekyo nakyo mukyegendereze n'okuba ebintu ebiri ku market ebizze mubikozesa nakyo mukyegendereze si birungi njeri obulamu bwammwe kubanga waliwo kyebakola ekigendere ekyokusaanyaawo abantu mu ffe mpola tebabaagala muli biyenje bakikola baagala mu ffe nga mu biyenje mukitegedde
so no mutandika okitegeera bulungi nnyo mujja kutegeera ensinga bweta munagana okutegeera nze munna isifaayo buli kimu kyogedde mbagambi muganya okutegeera no mvuddewo ngenza ku nsonga endala kansubire kuno nti Nyerako Muhammad kwoli agenda kandubawe Renard Sosobawa oluvannyuma lwa Nsereko Muhammad okusugumbiza nga kimezezza okw'omusana munnanga omwami ono alina wabadde akyama nalya ku bigere nalya ku molokoni nalya ku bumonde nalya ku muwogo nalya ku ntula najja nga yeewaana kansubire nti kuno kwali lwadde teruusa omwami ono n'agenda saidi zaawo nga kufoma Nakumati Nsereko manyi kuno kwoli kano bajja kakuwa tewakategeezezza nsi ate tewali muntu yenna gwategeezezzaako ki kyakutuuseeko munnange Nsereko Muhammad bwe yamaze okuyisa etteeka n'agenda ku TV ne ku radio yeewana nga byayisiza etteeka olunaku lwa jjo lwabadde lunaku lwakuna wakati w'essaawa 2 n'ekitundu ez'akawungeezi eza Uganda ku ekifo wansi wali ekyaliko Nakumati nga kati bakiyita Oasis Mall mu basement wansi Nsereko Muhammad abasajja basatu badde bagenda bamuggyemu omuntu naye Nsereko Muhammad ekyamuwonyezza nga nannyini kiriiro kino kituyita restaurant ekisangibwa ku Oasis Mall wansi mu basement eyamuwonyezza n'agamba basajja bannange nkyayagala okukolera no bizinesi zange omusajja mulire munamubbira ewalala Nsereko Muhammad badde bamubbye ku Oasis Mall basement nga basajja amugamba tojja tulemesa nsi Uganda ng'otulemesa amasimu gaffe ng'otulemesa n'okwogera n'okulemesa struggle kubanga ffe mu Uganda tukyayagala lwaki mutulemesa essimu zaffe nanyini restaurant kennyini ye yagambye basajja bannaye nkyayagala okukolera wano omusajja temukuba muleke Nsereko Muhammad n'awona njagala oveewo ewakane nti gyo badde tebakusseemu omuntu naye before nakuwone nga nega Nsereko ojja kweretera obule bw'otamanyi people are furious about you because you have become a public nuisance. How dare you, a full man with the 2 balls, you stop people from speaking or to use their freedom of speech? Bajja kukuba. Echo choncho kusubiza bagenda kukuba. Yesterday you survived at exactly 8:30 p.m. at Oasis Mall basement. There is a certain restaurant where 3 men approached you and asked you a lot of questions that why did you pass the computer misuse bill? And the proprietor of that restaurant is the one who rescued you after she told those 3 guys that please, I'm the owner of this place and my place might be closed after beating this man. So wait, in the other place you'll get him. I'm very sorry. Era abasajja ne bawuliza omukyala ne bawonya kagege badde bamusse jo. Sawa 2 n'ekitundu ku Oasis Mall basement ewali Nakumati vayo kyegaana. Ng'ekikubya kugenda kuyisa tteeka lyomanyi tirinyigiza mu Uganda ate bajja kukuba ekyo nkikusuubiza gwe mamba parliament agenda osooka okusinkana omuntu oba ku diaspora oba ewantu wonna akukube hands down era nkimanyi essaawa zino ekyakutuuse kutokuba kubidde dda mukama oyo sente bahabula oba muhoozi akuwe backup ya security wakubidde dda muhoozi oba Museveni bakuwe backup ya security ekyo nkimanyi nyeji wadde tubali bagenda kukuba amanyo sige ga matalaga bali bagenda kukuba bakuyiwaga amanya gakulinga enkumbiza tulakita ate bajja kukuba muwoningiyo bajja kukuba tosobola kuva nti wacho tosobola kyogera nenga jjo wawonye ate mama wangu wa restaurant wakoze ensobi monnange mu Uganda abantu mukuboda abona kubalimu ng'omwami ono akinnambuka wandi mulese ne bamutukubira bambi hajja tuwakoze bubi. You would have left these 3 men and punished this man. Bagenda kukuba ekyo nkikubule wayisize etteeka n'etteeka ligenda kufuukira akayinja mu ngatto kuba Museveni tagenda kuwa security hajja tuwatukoze bubi aja tu Oasis Mall mu basement wansi kufuma na kumati watukoze bubi wandivese omusajja wamu mukachayi wakiri mpinga 2-3 bwe bati bamukuba nali okategera nti byayisize bete bikwatagana mpale ngazi ngabinga mpaleza watukoze bubi aja tibambi kale mpira n'okunyiza nyize wadde enseka naye tukoze bubi nnyo
ejja tuwatukoze wani mulesene bamukuba ate nga ne kunyonyi ojja samu na Uganda ya salaleero ne kunyonyi bajja kukubira kempi ekyo nkikubuulira bagenda kukubira kempi Uganda nko ajati ajati batukoze bubi nnyo ande so mwamira bamugwamu kachai 1 check one ku microphone 1 papa mwana ategira bulungi nnyo so no zeze nsonga nga bwe zabadde onakulwajjo era ndowooza njagala basibula mbaleke musobole okunyumirwa akawungeza akalungi naye nga nkubiriza omulanga mwavuuka ba big tiktokers abaina group ezijjako abaana nini numbers oba bajjako national identification nga muga nti mula sente naye nga behind waliyo Nsereko ne Pastor Mondo mu group ezenjawulo mbamanyi mwazze jjo ne mwasama ne but I'm watching you tugenda basindikira enkuyege zigenda bali ebigere anti muwoza mulekaana nnyo zo information etandise okuvayo manze ekintu kikubako tochi bweti n'enkita information etandise okuvayo kati jja nze kyange nkikubako bukutu information nejja mutegedde ndoza history w'omwana omuwala oyo muwala mukazi wawe simanyani mutegedde information emukwatako taata wa enale mustonchi anidizi wingi nnyo mutegedde omuvubuka biki emukwatako gwe nga tonda lumba lumye soko ogenda okole search ku muntu gwe nayogedde kunamwogeddeko ki waba waliyo ki genda ku kyalo gye nayogedde osooka okole search before nga tonnajja kuleekaana amu enale bwe basasulira abayumba tukimanyi abalamu ne group eziyimba nga bubudongo bwa struggle babawula bibiri kubanga mbagana okukkiriza ebyokulya enguzi ne musigala nga mule stranded muli ku TikTok muleekaana tubamanyi bulungi nnyo saagala babya kubamba wekitibwa mbasonyiye kuba temuli si nina ebintu bingi nnyo ebyokukola ninze kati ndi ku level z'abaani be nwana boso simmwe ngenda bawa PTA Daily Stab mbawe pato n'abantu abalajja basomesa bulungi nnyo just njagadde baga before nga bukyali either muli ku ludda olunyigiriza oba olunyigirizibwa mukitegedde bulungi so nawe saagala kusukkawo mukama wa 13 mpeera nengo omwami yagaa nti yayisizza amateeka yennyini ng'ayagala obujulizi yasinga okubba obujulizi yabba n'obujulizi bw'omulambo obwa Serena Nabaana anti oyagala bujulizi eno n'abakoba yalinga yomwogezi wa poliisi ebiseera ebyo sinzi oyagala bujulizi n'abakoba video gyeziri tosibwangako tebakusibangako somewhere alright ng'afundikira njala okubaza mwenda abaana bawala ne baana balenzi abali ku TikTok abakyali mu struggle mwe bali nnyo mwe bali ddala n'abalwana entalo gy'essiri mwe bali nnyo njala okubaza bagala tukola emirimu ku social media kuno mwe bali nnyo mwe bali ddala muleke okutiisibwatiisibwa njala okubaza mwenna bali ku Twitter omukulembeze yatugambye nga nfundikira Twitter genda ogiggulewo tutandike okuzoganya abayaaje atamanyi bapostinga ku Twitter baji basomesezza ddala njala babikkulire yange wano mbalage bwe bapostinga ku Twitter wano minti kansukete ku wano network mbalage bapostinga ku Twitter my Twitter naye eriko ebintu bingi nnyo ebibuzaabuza enjala balagana engeri gye bapostinga ku Twitter bulungi nnyo aha gwe jangu aha kati bw'omala okugulawo Twitter nekulaga page yonge eri bweti nti yo Twitter handle oba hatindo account yo kati kano kola bakana akabbulu kana akaliko cross kano keka kuwa ekyokola okupostinga kyoboyagala okupostinga ku page yo bw'okakona mbwoti kagulawo bwe kamala okugulawo kakuleetera spaces photos gift and tweet kati bwe kakuleetera tweet awo wali akooya bw'okoona mu kooya ako n'okakona mbwoti bwetti nga kakutwala wali ewali ekifaananyi kyo waggulu nga kakugamba wandiika byoyagala tokomoka omugambo gw'oyagala bw'omala ogutokomoka oyinza okuba olina video gy'olina mu ssimu yo ng'ogenda wali wane wali galale ndoza mulabawo wane wali galale bw'onyiga galale ekutwala mu fayiro ze eziri munda ekintu kyoyagala okupostinga ku Twitter kati bw'obanga omaze okupostinga ebyo ng'aliwo omuntu akoze Twitter avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu wa president kati bw'ogenda kantu kano oba bw'ogenda ku kwoloyo y'omuntu kati tulinawo wano buno obutima nakano kasaaku buno bu aloza katunda wansi kati bw'okakoonamu kano ka alo buno bu alo bwetolola kuliko retreat kiba kitegeeza nti
omuntu oli message yawandiseeko ogenda kumuddamu ng'omulizo ninga kyekiringa reply kano ka alo kembalaze kano mukala kano katinga kana kaliko 38 kuboka kona mboti kakuletera nti retreat kat retreat kwe kubanga okuddamu omuntu oyo posti gyosanze obyayogedde okitegeera kyekitugiyita okupostinga ku Twitter. Kati abasinga obungi Twitter muyinza ogirowooza nti ya luzungu. Yes, ya luzungu. Naye olwokuba tudiringa n'abafere banna Uganda era osobola okukola tweet yo mu Luganda n'oweereza message mu Luganda oli nnyini yo gwoba ogiweereza ku bamyapa ba Museveni bajja gitegeera era bajja kubaji so teweemoola mbusime luzungu simanyi nti dde okwogera oluzungu wandika mu Luganda bajja givunula nkiddamu bajja givunula mu luzungu by all means kubanga Google yateeka Oluganda kuki ku nnimi ezimu ezivunula mukitegedde bulungi nnyo mukifunye bulungi nnyo kate weeti amasima simanyi luzungu no retreat mu Luganda giteekeyo oba kola post yo mu Luganda bajja gisoma kubanga baziraba kino kyekyokulabirako okumanya bana basajja social media bagibeerako 24/7 kwa buli mwine essimu goza lwaki batadde amanyi ku social media okujjako Facebook mu Uganda bagijjako naye abanga bakisibe notification za Facebook ate mukyasobola kufuna notification tuzize ku social media nokola post abantu bandibadde nga 1200 bagikomentingako nola kulika abantu 5 goloza lwaki bo posting ekintu kati ku Facebook bakiwabirawo ne bakiriportinga Facebook ino bagiblockinga kati njala bategeeza nolwaliro muganda ffe wiri asimwe ASP wiri asimwe wa Bible and Politics era naye account ye bagi restrictinze for 4 days era ndo zamulabeko ku page yange eriyo kubikwa abadde olwaliro mwanyina ffe omulwanyi namige Elizabeth Odoa next week ajja kubaako maoni nakuziziwedekeza prison break ejaliko ya Facebook n'abala bangi nnyo so page zaffe baziwabira nnyo nenga baziwabira basajja ba NRM nenga ffe tulabidde okuwabira ezaabwe so buli muntu yenna ggulawo Twitter account bw'oba tomanyi luzungu wandika mu Luganda mbabulidde engeri egikozesaamu abala bagibasomesa na buli kimu temutya kubanga Luganda zimu ku nnimi ezikola ki ezivunulwa teweetya ne oba tomanyi luzungu wandika mu Luganda okitegedde oluzungu si olulimi lugula twagula lugule bw'oba tosobola ddu wandika mu luzungu bajja kitegeera mukitegedde bulungi bajja ddu temutya temwekomumma kuba tulumba bana abanyampi so omukulembeze atuge buli muntu gulawo Twitter account tugende tulumbe buli kiyenje kyonna kiri ku social media kubanga babeerako bulungi nnyo ate babeera mukitegedde bulungi so tebabalya zino babeera ku Facebook ku Twitter babeerako ku WhatsApp buli kimu babeerako nkibagambye bulungi mukitegedde mugulewo Twitter account buli muntu yenna gigulewo oba tomanyi luzungu mu Luganda ojja kupostinga mu Luganda tebabalya sete babatiisa nga nfundikira twatandise system empya abanyampi babadde bangi nga batwerimbiseemu katunda kye tuyita pure blood group of the struggle mutandika okwekolamu obubinja bw'abantu nga bo ekigendwa kyabwe kyakujjako Museveni nga tebali makoona tebali muki nga nebe kiba kyekigudde basalawo bagenda era njala kubaza batandise obubinja obwo nga tulonda mu tetujjagira nankwezenge zonna tugenda n'abasazeewo tugenda kati kukula kikulwanyisa Museveni kumujjako obubinja obwatandise worldwide tukoya abanyampi era buli gomuli nga munyampi mujjemu ne mubanga muli abantu 10 kima ne muli abantu 20 kima tetwagala muyoja gwa Museveni lwatu 10 tetujja kusobola kukwata kintu kino amesa amaji tegesimira bunya era njala kubaza mwena batandise group ezo worldwide nga mulondamu abantu mu mind bankizo bano basobola okugumira ekyama kubanga Museveni yakola bwati nga nfundikira if you want to prove the information which I'm spreading right and I'm giving you listen to me very carefully Museveni ngali musiko yamanya nti abantu baji bajja mukola ko lugamba bamweyunseeko nabali bambega kiyakolanga buli muntu yenna gwe yasubiriza nganti amulyamu olukwe yamujjangawo kati fo kwa tusobola kutta mumunyiga bunyizi left nava mu group bane mwesonyere mujja mu comment ne muteke bali ekira oyo yose yokuwanga n'okutuka watuusi ajjo abantu bangi bateesiga ne mu nsiko kennyini ne bwagenda nga okusala ebyayi n'omala eddakiika 2 nga akwekengera nga akujjawo kubanga teyesiga nga mutu n'okutuuka olwaleero kyekimuwangaziza kati gwe bwe tuba tulwana struggle
N'owulira y'embuzi mbula byoyanga tukuba banyampi ku social media oli nayambala enkofira ya Nuupu ne jazi najja simanyi ate Lumbuye okoze otya simanyi okolera n'enkolera nnyoko as simple as that bwe tuba tuli mu struggle tulwanyisa mu 7 simanyi eno laavu simanyi njagala ne bete biriimu omulabe yenna tujja mukuba president yatugambye buli mulabe yenna tumulabise ne family tugirabise nkiddamu teri musiraamu akuba kalango ka mbizi bon promoting a business za mu 7 ngoli wa struggle tuli wa struggle teri musiraamu akuba kalango ka mbizi ekitola president wa for worldwide okudi campaigning ga programs za mtendo kusiba mafuta badika basiba project izo nazo waudu kati government simanyi nanga seminar simanyi retreat simanyi achi ya NRM simanyi project simanyi oye nakasasiro teri musiraamu akuba kalango ka mbizi taliyo kiriachi kujja ko mu 7 buli adde banava mulaini sas ngo yava otukwata omula mukitegede bulungi tebadona kutisatisa aje musimanyi kati ate buli muntu yenna agenda against the guidelines za struggle tugina musabula mission ya kujja ko mu 7 si yakwebuzabuza mbate simanyi mbwatenze simanyi n'abantu bangi bango bidya simanyi baagala nnyo atenze kubo bulangu wa government no kitegeeza president omulidemu olukwe atambudde asibye mafuta asibye gundi asibye iPod asibye sente mu World Bank mu IMF mu mwazi sibye kanate mu kubulango simanyi Uganda retreat simanyi Dubai simanyi teri musiraamu akuba kalango kambizi taliyo botuba tukuba abanyampi gwayambadde jazi ya Nuupu ngugali wa Nuupu ngowoleriza abanyampi soko jjemu obujozi gwa Nuupu n'enkofiro jengo oli plain oli okoyogera ebigambo byo temukozesa ngoye za Nuupu ate kuwagira abanyampi ekyo mukikomye sitaani abeera sitaani era sitaani agenda na Saara oba nakumwewala kinjagadde bategeeza ali nafe agenda tambula naffe ayuga esasi ligenda kulya mulya bulungi nnyo mwena gwe gwosanga musimanya kuba kalanka NRM ngate wanchuka chukosi wanchuka togoba binya tebikere bisembera bwe tuba tugoba binya bikere tebina kusembera bwe tuba tukuba buli project ya mu 7 ate gulaga project za mu 7 whom are you working for gwambuza muzi nze we customer ise want to touch buli kimu kivaayo namulisiza touch buli kimu kitandise okuvaayo kati buli yavumye welcome to the jungle tujja bala bisampaka ate sina gwentya kubanga siri mu kirasi za mwe nwana abantu banene nnyo so siri yengi bibasasulya lenti kwate mwena byakola ne group zimwatadde okubuzaabuza abantu so mukuba nkubira kumira mpera mwera